AMAWULIRE ku 9:3 BET Fama. Wasuzootya yonna gy'osinziira okutuwuliriza mawulire ag'obudde buno. Abayisiraamu bonna mu nsi bakeredde Mukeetaro ak'okusaala Idi enkulu ey'okusala ebisolo mu kujjukira ekyafaayo ekya Nabbi Ibrahima. Olunaku luno Abayisiraamu kwe bajjukirira obukkiriza obwa Nabbi Ibrahima bwe yayolesa eri Katonda we oluvannyuma lw'okusalawo waakiri asaddaako omwana we, era nga wano obukkiriza buno Katonda kwe yamulabira n'amuwaamu endiga gye yasaddaaka era n'amutuuma jjajja w'abakkiriza. Abayisiraamu mu bitundu eby'enjawulo bategese okusala ebisalo era ennyama bagigabire abantu ab'enjawulo mu ngeri ey'okusaddaaka, nga n'okusaala kutegekeddwa mizikiti n'ebibangiriza eby'enjawulo, nga naffe wano ku BET Fama tuli bakkuwa byonna nga bwe binaavaayo. Kati mu mbeera eno ng'abaddu ba Allah bateekateeka okusaala Idi enkya ya leero, Sipiika wa Paalamenti Anita Among asabye buli Muyisiraamu okukozesa olunaku luno okwefumiitiriza mu mutima gwe era bakole ebyo ebisiimibwa mu maaso g'omutonzi waabwe. Sipiika mu kuwa obubaka bwe obwa Idi akubirizza Abayisiraamu okufaayo naddala eri abo abeetaaga nga basaddaaka okwongera okunyweza obukkiriza bwabwe. Ye ssentebe w'akabondo k'ababaka Abayisiraamu mu Paalamenti Asumani Basaalirwa alaze essanyu olwa Paalamenti okuyisa ebbago eriwo ekyanya enkola eya Islamic Banking. Kyagamba nti kino Paalamenti ekibawadde nga ekirabo kya Idi enkulu. Ebbago lino lyayanjulwa eyali omubaka wa Kawempe North Agiratif Sebaggala mu Paalamenti ey'e10 era nga lizze likubaganyizibwako ebirowoozo okutuusa Paalamenti weeyisizza enkola endala ezinaasobozesa enkola eno okutambuzibwa obulungi. Eyo nga tuvuddeyo oluvannyuma lw'ettemu eryazzeemu nate okuwulikika mu bitundu eby'e Masaka, Sipiika wa Paalamenti Anita Among alagidde Minisitule y'ensonga z'omunda etandikirewo okunoonyereza ezuule ekiri emabega ew'ettemu mu bitundu eby'e Bukoto. Wetuukidde leero ng'abantu 6 be battiddwa mu kitundu kye kimu nga basoose okuttibwa babadde ba nnyumba emu abaatemeddwa mu ntiisa etagambika, era nga kati omubaka w'ekitundu ekyo ekya Bukoto East Ronald Kanyike agamba nti ekimu ku bireesewo bweraliikirivu kwe kuba nti ate akapoliisi positi akaalibadde kayamba okukuuma obutebenkevu kali wala nnyo nga poliisi positi ezisinga zajjululwa. Enteekateeka ez'okugalamiza omubiri gw'abadde omulamuzi owa kkooti ensukkulumu Justice Stella Alachi Amoko zitandise oluvannyuma lwa kkooti olunaku olwajja okusalawo eggoye ku by'amaziika ge. Kkooti yasazeewo nti ono waakuziikibwa ewaabwe mu disitulikiti ey'Ennebbi nga bwe yali yategeeza abantu be, era nga kuno bulijjo kwe kubadde okusaba kw'abaana be. Omulamuzi Ketura Katariisibwa Katunguka yagobye okusaba kwa bba Ambasada Idule Amoko mwabadde agalira omugenzi aziikibwe mu maka ge agasanyibwa mu disitulikiti ye Ajumani, nga kati oluvannyuma lw'ensala eno enteekateeka zitandikiddewo. Bwe gabadde ag'enkya ya leero, Idi Mubarak. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BET Fama.